akawongeza abaka nkaga mu 7 balayiziddwa ku bano kubadde Kabeka Kawalya akiikirira Lubaga North ng'ono ekirayiro kyakubyaga ekimwadde amaanyi okulwanyisa obwanatalagambwako n'okulwanira ensonga za Buganda mu Paalamenti. Ffe okulayira wano tetuzze kulya byatafutafu n'ebintu ebirala byonna, tuzze okulaba nti ensonga ezinyigiriza Abannayuganda ezatujja gye tubadde. Irali Kiyaga amanyiddwa nga Dr. Kudamani Mazongo omubaka Makuta North olumaze okulayira n'asuubiza abantu b'Makuta okutuusa eddoboozi lyabwe mu Paalamenti n'okulwanirira mu mbeera zonna. Nga tufa ku mazzi amayonjo, amasanyalaze gabadde problemu e Mawokota. Ategeeza ng'ensonga z'abaana bitone nazo wakuzituusaayo. Waliwo ebintu nga copyright law twagala okugirevisitinga bagiteekawo naye did they put in mind the digital platforms. Godfrey Kayemba Solombaka wabukomansimbi South yalayidde asuubiza bikomansimbi okubakiikirira obulungi n'okubatuusaako obulezi obutaliimu kusosola. Ensonga y'ebbeeyi y'ebintu bye tulimu okulinnya n'eddagala lye batuguza okubanga ddungi ate nga lya layisi n'ebigimusa nga tubiina nga bya layisi ate nga ebbeeyi eri waggulu. Ensonga y'amalwaliro abaka abalala kubaddeko Bashir Kazi Wakepe South ng'onaaweze okulwanira eddembe n'embeera abannamawulire. Mu bimu ku bye twagala mu bbago lino kwe kulaba nga wabeerawo emusaala ogw'essalira ky'oyinza okuyita minimum wage ezigenda eri ab'amawulire. Kino kijja kubanga kiyambako buli w'amawulire wonna waali okulabika nti yeeyagalira mu mulimu ogwe guno. N'abaka abalala abalayidde bali ku bubaka be bawadde. Naye ngenda kubasakira ebyo batalina ku ssaawa eno ambulance, kubanga abantu baffe baagala okuzaala ssaawa y'okuzaala naye ne balimu okutuuka mu malwaliro. Ndikwenda okulwana ku nsonga y'ebikadde byaffe biire ku bbeeyi. Abantu tusobola okufuna ku kasente musomesa abaana mwana okuba mu bulamu obulungi. Kiri ku record nga ni mu Parliament tugenda kugezaako okuleeta amateeka ga protecting abantu obutabbibwako mataka gaabwe. Okufuna household income, abantu abasinga tebalina kyakulya waka. Twagala soketse tolinge ewaka then tuyiye ebirala. Bakolera okusookera ddala tuludde nnyo emabega, tetulina malwaliro, tetulina nguudo. Bimu ebingenda kukolako kyakulaba nti abantu baffe bava mu bwavu nga nkozesa policies za government. Tukole what we call urbanization, abawe sente abantu tubazimbira amayumba. Twewaddeyo okubeera abakulembeze abagenda oyimirirawo ku mazima n'obwenkanya. Wakati mu bibira waliwo omusajja abadde asibye empale emisipi ebiri azawerekedde ku mubaka Feta Geoffrey akiikirira Ivo East mu kibuga ekyalwa mu Paalamenti. Ono obwedda yeetala mu kidaala wabadde atudde n'ababaka ngeri obwedda asitukamu n'awaga. Ono asizza ababaka abadde w'enseko bw'atuuse okwerekera omubaka we n'atambula ng'alinga alinnya mu lunyata. N'olwaliro abawerekedde ku babaka bangi boolesezza emisono egy'enjawulo nga bambaze bambadde engoye ezooleka obuwangwa bwabwe. Olwa bambazira abaana baabwe kyokka bambaze engoye ez'obuwangwa ezifaanagana. Ate ababaka mbasizza okwambaza abawerekedde ku t-shirt z'ekibiina ky'NRM ate nga olaba basibye leeso eziri mu kala z'ekibiina nga mu bigere bataddemu sapato. Rachel Nakasi n'Obedi Lutale byakusakidde eggulu eno ku Lwabukadde TV.